Alright, embeera ya bunkenke mu State House ya President Yoweri Kaguta Museveni sokolizze wano katini nnyo tumale tuyongereyo. Elias Lukwago, Honorable Ssemujjunganda, Lubega, Mukaku and Charles Romushana. In the discussions at this meeting, AW accepted to join the plot to overturn the government and agreed to be their security. The discussions at this meeting were recorded by AW and the recording shall be relied upon at the trial. Alright, embeera ya bunkenke mu State House ngawe mbagambye President Yoweri Kaguta Museveni wamu ne mutabani we General Muhoozi Kainerugaba omukulu amanyikidwa nga President Trump ebyadala Uganda agitadde mu level 4. Mu level 4 kitegeeza ki mu state ya United States of America kitegeeza nti no Uganda ebyadala ensi yongayo it is not safe for any American citizen, for any foreigner okitegeera ate mujukire bulungi tina mawanga mangi nnyo anadala ziri mu Europe nazo zigoberera ki America zigoberera America tubirabyeko mu butambi maaso awe mugenda okwinanga namwe mwerabirako ndabyeko mukulu Alan Kasujja ebyadala maziga gakabe effect ya His Excellency Robert Kyagulanyi ebyadala talitse okwinanga nange nkola ki feelinga omukulu amanyikiddwa nga Honorable Ssemujjunganda naye ebyadala yasobodde okubeera nga adduka video wagirabe tondeka nyuma alwaki mu maaso awo byonna tubibaleetedde mugenda kubeera nga mubinyoka nyongera obajjukiza video soko gimpereka like gwe Munnayuganda aliyeyo esobola okubeera nga etambula gwatamba okubeera nga subscribing akadde kajje personalize okateekemu all tutandikirewo ow'omukulu amanyikiddwa nga Alan Kasujja ebyadala akaabya amaziga agambye nti America ebyadala webeesobodde ejje Uganda mu level 4 countries okusooka okubatemera njagala nsooke mbawe Alan Kasujja yani Alan Kasujja yono akulira ekitongole kya national media mu ggwanga Uganda yakulira press ya Uganda exactly kati waba avuddeyo n'alaga obutali bumativu ng'agezaako kubanga nga complaining oba nga asaba eggwanga nga America basobola okuba nga bajja Uganda mu level 4 kyeki level 4 ge mawanga gano America gegezaako okuba nga specializing oba classifying nga agali totally unsafe. Lwaki gali unsafe? It's because of the political instabilities and probably the violence in the country. Sobola okuba nga tubiraba mawanga nga Afghanistan, Iraq, Belarus, Somalia kati gega mawanga agamu Uganda mbakoze eki batugamba nti no Uganda one of its bwesinga okujja ssente tulabye tourism mweri tulabyeko tourism sector Uganda egenda kubeera affected by this but ndabyeko abaana b'enkyukakyuka abaana ba His Excellency Robert Kyagulanyi nga bakisanyukira bagamba nti no Uganda batandise kubeera nga bagiteekako amaanyi. I want you to give us a reason as to why do you think abaana b'enkyukakyuka basanyufu ku nsonga zino. Kituufu kiri nti okuteeka Uganda mu level 4 oba kugiteeka mu mawanga agatakyalwa nga ge batagendagenda mba foreigners ki directly affecting tourism. Tubirabira ddala nti ffe ng'Omunayuganda gwe ndirwokeera n'ogamba nti kogendeko olambule nakirabyeko by the way oyogeddeko kwezi ensonga nalabyeko ambassador oba wa America oba wa Netherlands yavuddeyo ayabadde wa Netherlands yabadde European country yawandikidde ambassador oba yawandikidde President Kaguta Museveni oba omukuba ministers ba President Kaguta Museveni ng'amugamba nti no ebyaddala ne Netherlands okujja mu Uganda tebakyakiriza munyi lwaki mbo ofuna visa ya Uganda ne bagistampinga mu passport yo ebyadala onobeera ng'oli mu Netherlands n'obeera ng'oli mu UK oli British tosobola kubeera nga applyinga visa ya America nekkiriza kitegeeza nabo webanga balina okugenda mu America either balina okuchoosing between America oba Uganda which we all know that they can't choose an African country. Kati bili that it is affecting that the system ni financially apart from being just tourism ni mineral exploitation exactly even the trade and the relationship between these countries are probably beba bigenda kubanga bifa naye to zero down all these issues tukirabira ddala nti ensonga eno ebiridde ddala ku oppression violence n'okubulwawo democracy in Uganda as a nation nti awo nkimanyi wogende eyo abasajja bayinza tunonako anezi drone video njala tugirabe olidde mu mukola amanyikiddwa nga Alan Kasujja mutugambe muli ku side ye oba muli ku side y'Abannayuganda abaana b'enkyukakyuka bavudde ne bagamba nti no America
mwongeze amaanyi paka bano basajja nga bakoze ki bavuddeko. Sokola video tunaongelera. Gavumenti ya America ng'eyita ku mukutu ogwa X yafulumizza olukalala lw'amawanga 22 bannansi baayo gye batasaanye kugenda ku nsonga yonna nga ne Uganda mweri. America ewadde ensonga 5 okwekengera Uganda omuli ebyobulamu, obutujju, obuzzi bw'emisango, eddembe ly'obuntu n'ebirala. Senkulu w'essengejjero ery'amawulire ga gavumenti ku Uganda Media Center Alan Kasujja agamba nti ensonga America zeewadde okulemesa bannansi baayo okujja wano nafu nnyo okutuuka okuziwerako ebiragiro ekika kino. They talk about terrorism, but what does that mean in Uganda, really? Where you can decide at whatever time, day or night, to drive from one corner to another? Just like any other country in the world, there is some crime in Uganda, but for you to tell your people not to come to Uganda because of some sort of serious crime? Really? Kasujja agamba nti toyinza kugeraageranya mbeera eri mu nsi endala eziri ku lukalala luno ku mbeera eri mu Uganda. I have objectively assessed their reasons, and to be honest, I wouldn't on the basis of what I've seen online advise anyone not to come to Uganda, certainly not me, and this is objective analysis. Alright, hadowza mulide bulungi nnyo omukola amanyikiddwa nga Alan Kasujja abadde very brief, though his briefness tetumanyi kumanya wa American responding because byadala Uganda kasitaba tujjako bwina misimu kumanya era obeera ngo ina sente zeeyo ina dola zitereke segera omwe meres tereke mere banga you know what is going to what is going to come. Tulabyeko America nga ewandikira His Excellency Robert Chagulanyi. Bangamba His Excellency Robert Chagulanyi sebo kati naku zino White House atukira ddala musajja yafuuka wama just wakumanta sola okukyusa butuuze kudde eri. Mbu baase ne bamukubira essimu bamugamba matino waliwo bana basajja bali eno bageza kubeera nga basiga ekifaananyi ekirungi eri Uganda. Nga bagamba Uganda ensi nungi ate ina political instability bagobera human rights buli kimu naye nga His Excellency Robert kumbe gwe bagamba ate is a victim of the violence. Kubade bagamba omuzungu yeye yabikutte byatuuse eri kwanga muzungu munaye akolera government eno bwe yatuuse eri mu office y'abanene omunene yasuna kubirane His Excellency Robert Chagulanyi muzungu naswalira mu office bwe twabidabye twabitegeera ne bamugamba otugambe mbo Uganda eri safe kati zine emiggo era ndoza walabyeko video y'omukulu yakuba Bobi Wine emiggo oyo omusirikale captain bamujide ebifaananyi namugamba tino zino byogamba mbono they were fair bagamba tulageko nga His Excellency Robert Chagulanyi akuba omuntu empi tulageko nga abaana b'enkyukakyuka bakuba abantu nebibabula video basegeera ne bagamba kale tulageko video nga abaana b'enkyukakyuka bakwata emmundu ate bayina basegeera mbu omukulu bamugobyeyo emisinde kitegeeza anytime from now bedala tugenda laba ekituufu. I don't know how big the magnitude is going to be but tuko tusigiremu ekifaananyi ekituufu kiri nti His Excellency Robert Chagulanyi yengayo okubeera mu America. First of all, he's a victim of the oppression, he's a victim of the violence, he's a victim of everything bad that has happened to Uganda as a nation. Kati okubeera mu UK oba America kiragira ddala nti his presence alone is like a living example ti okubeerawo kwe babafuna direct information okuvira ddala. Kati wabagamba nti mu Uganda temuli democracy abagirawo forms nagamba ekituufu nze yali obululu balangirira mubi. Mu Uganda mulimu violence ati babasaba DRA forms wetegeera nti mu Uganda mulimu okuwamba batalina musango Eddi mutwe wuyo taliiwo kwegamba nti ye okubeerawo kwe mu America twali tulowooza nagenze kwekweka naye yavaayo nakakasa nti tali mu exile but he is on a mission. I think tanze kulaba ku fruits of the missions Excellency Robert Chagulanyi zaliko yagala musoke muwulize omukuba analysts aba National Unity Platform ndozo nasomera Harvard kungeri gyayogera mugenda kubanga omuwulira otubuye ebirowoozo byonna mu comment section mulowooza this is going to cripple down this government of President Yoweri Kaguta Museveni and the son General Moses Kainerugaba oba nedda. So gomuna Uganda to scrolling ino kumanya government yo wetuse and I'm going to break it down for you gano gakagwawo. So those documents you see there ezo zikulaga nti the government of Uganda ene ya Museveni eri mu kupinga ba lobbyists mu United States mu Washington
awo documents ezo ziraga nti abadde asasula ssente into ali kusasula ssente to the lobbyist groups. Angenda kunyonyola what lobbyists do. Angenda kakumenyamenyera mu bwangu then tetugenda kulwawo. Naye njagala okitegeere nti bano abasajja tebakyalina lugendo ate buli kimu kye bakola we already know and the world has already exposed them. Kitegeera. So bakulaga nti they pay those are agreements between the Ugandan embassy and the United States. Kitegeera. So they pay lobbyists. What lobbyists do, they clear the image. These are professionals that meet politicians, the policymakers, and influence them and clear the image of the country. In short, they clear the image regardless of whether the person has changed, whether the government has changed its behavior or not. Boba clearinga chifananyi chibeere kirungi. In short, chibeera wechiti. Ntikatugeze mu family yamwe mulimu omuntu family member nga yagala nnyo okuyomba ne neighbor nga muleetako embeera embi okitegeera naye mu kifo kya ye okukyusa embeera ze n'empisa ze asasula omuntu omulala ng'ali musengu ng'ali mu village endala nga neighboring village awo mu kyalo ekirala n'ajja ng'agamba abantu nti nti talina buzibu just bamukwata bubi muntu mulungi nnyo mukitegeera naye all that is too late ebyo byonna byakola it is too late Museveni you already exposed and we know whatever you're doing. And it is soon this government will be. Alright, nga tubitadde ku mabbali andoza mulide bulungi nnyo omukuba analysis omwana oyo bali yawe mwagala nnyo engeri analyzing mu video ze. Ozali mu ggwanga lya America Kenya. Ali mu America according to osololeza n'oluzungu lwe. Ebyo nga nkugambye nga tubitadde ku mabbali omukulu namanyikiddwa nga Honorable Ssemujunganda. Ujja neebuuza Honorable Ssemujunganda takyalabika ku balomita. Takyalabika ku NBS. Takyalabika ku mawulire. Kumbe alina emisango gyalimu. Oh my God. Talk about it. Kitegeeza gye n'omuhozi Kanyugaba okugamba nti no Ssemujunganda leader of opposition mumabaddako alina omusango. I feel like alina emisango gyabwe gyalina. Ssemujunganda no yomo kuba members of parliament in his time or in his prime benali njagala lwaki nti bali bogerera ddala tega masaje beshamwagala sawa eno kati omuntu eyagano kisokera ddala okwegata ku cause ya his excellence Robert Kyagulanyi ne yeyawula nabigambo byayogera ka mabega bayira wecho ne yeyawula ku president omulonde nalaga nti ye ayina agenda y'engomuntu wabula agenda y'endozi sawa yona muzalide akabasa according to the video mulamuzi yayogedde abasinga tembaji wadde budda bana benchuka chuka simanya lwaki video ntemwagitambuza naye nga muyo gitambuza omukulu Elias Lukwago mbu yalabikako mu meeting emo ne Ssemujunganda mbu that meeting yalimu yete bana kwira nga bamusamoninga kitegeze time from now wakoma mu Uganda bagenda kola ki mukwata awoza nakomawo si wakudda kyogamba sichiwanta ajja okugenda kwe first of all okugenda kwe tetwati kola ki tewali gwe yagamba nti against n'okugenda kwe it was not publicly known twalaba bulabi muntu kubula up to now mulimu n'abalowooza Ssemuju alikira mu maka gatudde nange erabu kusooka mbali nali simanyi ne information avuddeyo kikakasiddwa nti omukulu yateekako kakokola tondeka nyuma yayitamu dda according to what kubyolabye kubanga General Muhoozi Kanyugaba yatukinga awedda kwawo mabega kawo ngagamba tino Ssemujunganda ne leader of opposition bagenda kwatibwa. Do you think leader of opposition at any time oba at any moment oba waliwo probability tino naye meno meeting yagendayo? Ekituufu kiri I can't guarantee that naye given the fact nti bano bonna they have one cause nti bagala Uganda empya bagala kubanga bajjawo gwe bayita dictator oba Mwami Museveni dictator tunokiriza I can be a good dictator or a bad dictator but he's a dictator kati babanga balina cause etya emu kitegeera ekisiro ekiba kyakubakwata kibakwata mu lumu ne lopu tumanya balina kufuna bamunyiga basajja banyiga nenga n'omukulu yennyini misango fine ya badge somye naye nze saabikiriza manyi lwaki nalabako emisango egyatukawo mu Arua 2019 ebiseera bya His Excellency Robert Kyagulanyi Kauma weyafiira bamuteekako emisango gy'emmundu biki nenga fena twali kimayita yayita kitegeeza even this could be staged so we don't know a video musooke mugirabe mutubulebeze bonna mu comment section.
Salam Musumba subsequently requested for a meeting with AW in Brussels, Belgium, where she invited many other people to attend, including the accused, Elias Lukwago, Honorable Ssemujju Nganda, Lubega Mukaku, and Charles Rwamushana. In the discussions at this meeting, AW accepted to join the plot to overturn the government and agreed to be their security. The discussions at this meeting were recorded by AW, and the recording shall be relied upon at the trial. That upon building sufficient trust in AW, Salam Musumba requested JW to introduce AW to KB. This was done, and the two, AW and JW, had an online discussion with KB about the grand plot to overturn the government of Uganda by force of arms. This culminated into the first physical meeting between KB, that is Kizza Besigye, and AW on the 29th of October 2023 at Geneva, Switzerland. That the first physical meeting was held in Geneva, Switzerland on the 29th of October 2023 and was attended by AW, KB, Frank Chihere Atkunda, and JW. At this meeting, the group discussed the plot to overturn the government of Uganda by force of arms. KB requested for military assistance from AW to destabilize Uganda. KB also requested AW to train some of his allies in covert intelligence and paramilitary tactics, which request AW accepted. KB further requested for counterfeit Ugandan shillings with the intention to seek into the economy of Uganda through his collaborators, who he stated to be officials in Bank of Uganda, as a means of raising finance for KB's objectives and also destabilize the economy. In the same meeting, KB, JW, and Frank requested for ricin poison, to poison targeted government officials. That further in the same meeting, KB provided AW with a list of government security installations and military facilities like the 2nd Division, Makenke Barracks, Bugembe Barracks, Bihango Military School, Kachoma Mountain Brigade, Kabarole, Gaddafi Military Barracks in Jinja, Magamaga Military Barracks in Mayuge District, Marine Division, Luzira, Air Force